bayinza nkawa obutwa kanzitaako eyo embwa nagigobye nze mwana nkasankola ekintu ekyobulalo bakimanye ewaka kasankola ekintu ekyobulalo ebyange byebiba biri ku mutwe era nfunamu akababadde bajjakuwa ssente kanzite nekagiro kati kaliga kabina kalinga akasiyasi kakati ekitegeeza emmandwa zikulinnya nezikujiwa zalinyini zikagoba kabadde kajja kunzita emmandwa zezakagobye emmandwa yakafuumuddwe era tegasobola kukoma baganye kakati bano ab'ekika bagamba nti nno batudde kuki ne basalawo kankubulire mu famire yange my decision is final ate buli omu awamu n'ekitiibwa sekubuulidde nti mukulu wange salinga alwala ng'agenda mu ddwaliro nga bamulongoosa abaana ewaka oyo John yali mu palamenti ne munne bamuyita padi nga batandika okuvuga emmotoka ye ng'abaana bwe babeera bwe yajja yabagoba ewaka omwaka mulamba nga bali mu kyalo yes nagendayo okubawuliriza nange akankubuulire muganda abaana abo singa batomezezza omuntu abaana abo singa batomedde ne bafiiramu nga taata waabwe mulwadde yeyisu gye babeeramu yakuvuga motoka basiru sali yagoba abaana n'abaganda nti mugende musomere mu kyalo n'abasindika mu kyalo kati yaŋŋamba ku discipline is a disciplinian ani aŋŋamba ofunda n'omwana ajjira ku mpingu naga nti taata nalidde amabaanyi naye omwana bwe mutokose eŋŋumi twakatokose eŋŋumi n'enjwaga yaako nkubuulidde omukazi agambye emeka twakekuba eŋŋumi emirundi omanyi okutokosa ekiko ninkakuba tteke ninkakuba ntwe ninkakuba nkukoleremu badde nkakubira wano nekajjamu amanyi komando era kabadde kakomyewo n'obukonde bwako nenga nti ku luno nedda kankakuba essasi ono yankoze bubi sikyalina budde omusajja ono yankoze bubi naye omanyi nti kamukubye ebikonde nga musajja nkutteko pisito kaliga olutwe akasajja kano tuli kabona tutya gwe basirikale mmwe oba nkuba essimu omutemivu muze nyabo mawulisya nendaba ku mbwa eyo tuddemu ajje tuddemu sekendi rawundi nkalabeko wuli bajja babateeka kubiramu wano nali simanyi nti mukulu tamali musajja muzibu nnyo bwoti nze mu bbala nga balwana nfuluma kangende nziyemu ekooti nedda ŋŋumi ku ŋŋumi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukulu Tamale Ssebo tusanyusa okulaba. Tukwebaza emirimu gyonna gy'okola. Era abantu batuweereza message wano baga nti niwe bali kusomesa ggwanga. Akati waliwo ensonga eyafulumye nga mukulu Tafiira agamba ataddewo milioni 20 mu kitongole kya poliisi nti abaana abazuulira omutemu yagezezzaako okutemula Pastor Bujingo. Abalala ne bagamba nti Bujingo azeetwalire kubanga ye omutemu yennyini yamulaba era n'agezaako ekyomukisa omulungi oba omubi Tafiira mukwano gwange ennyo gye mbadde mu ofiisi ye naye ng'alabika ali bize ennyo kakati abasajja b'olugezigezi ne kajja nti kanti kikuli reception kanti oli advisor Museveni waawo anti nga kaleeta olugezigezi wana advisor ekintu binyuka be nenfuluma saagala bujuuzi amaya an advisor of Museveni Coach, the moment you see that I'm an advisor of Museveni, quite intervening, you kukuba. Vaubu. I'm not an advisor. Mukoya and Joga of Josie. To Museveni, you cut a Mokodomewe. Yanim.
animu kyobola bankugamba ti Ameria kyambadde bamutuma pati ne bamutuma n'ekidoli omukulu wabooga omwaniya yatwala yonze yakukola bubi lwabooga alina emisango gye agine munze aleetawo omukwano gwe dona ngani gwe otwalayo ye Museveni yaga nti banyaffe tebatuzaala kakati otafire tomulabye simulabye nja munoonya enkyo naye kasajja kampisa dibai saagala bya busiru. It is a humiliative title. It will be expunged from my records. Okujjako singa yali ngeri mu sente zitegeka. Ye Museveni yali agala creating space ku mukoddomi we. Ateekawo omulala amuwadde miliyoni 7. Balinyangako ewaffe mu kuziika. Omwana w'omuntu tuyinza munyako bw'otyo. Pulezidenti yategeere ne banyaffe baatukuza tufune ssente tutwekima amaziga mukoddomi we kutunyamu kutunnyala mu lwabwe ogwo. I lose my temper. Yali ampisa ekyankwanzi. They saw that nasiba bomu. Omukazi yajogera. Ngende naye. Kano kasukado. Ekigambo ekyo kyali kizibu. Tebatumanyi tuli bakambwe nnyo. N'okusinga bakirowooza. Oyo lwabwo gasse future yange n'ey'abaana bange emyaka 24. Mbwe ayinza kola naku lwendikkiriza nemufukamizira alinda kola naku lwendifa nja kufa naye. Njagala abanyankole bategeere. Nedda emandwa ke mukube emandwa ke balwabo gagitegeere olowooza akyayina ki ekonomi yiyo empaya yekola pusi bamubemwago wali bamujjayo andi kankubuulire otapiye alimba tebagamba mukwano gonna ekyo bukusoma bulungi otafiire mukwano gonna bugingo mukwano gonna let me tell you lwaki aba emukebe batta abaana omujoza atuniyako bakuliminals nga tebabatta ye Museveni alowooza tetumanyi batutta oyo omwana alowooza tetumanyi batutta bajja kuttayo omuntu omu Museveni alikankanya muse tuyiwa abantu ku luguudo mubaduumire nze kankubuulire nze siri musiru nabala omulenzi oyo ntasobola kufuga kubanga nani yako naye siba sente zange nakola ki sisobola kwogera naye empa economic empire ye Abamerika bamubye atayina ki awulira mufuuzi yalagidde amakampuni ge gonna gabeera audited abadde tawa misolo ayimukama otenderezebwe Katonda weggulu ayimukama omulenzi anieddeko nze nkera kumukumira byote ewaffe nemukumira eddagala ekkambwe ennyo ate tuyina emindi bagiyita kemisango tavanga kumisango tajja givaako ya mitwe 13 tugikuma tuli bwereere nenjogera erinnya lyemukumago abanyankole ke bategeere tyakuliya ku bantu banyalako banyako enketo yogera erinnya lyolamiriza erinnya n'ekifaananyi kikuma zokukekiro nenkolimira lwabo ogwo noyonoona munno emisongo gyo gwe wegiriza waiduyataka ajajiniamu kakati kyo otafire kikyatategeera kimeteriyo nti ku luno basi kanambozi eyo mbwa mazi namboze mazi babakitte bakireka nedda bakitte ku luno bakitte nedda tebakireka bakitte kasino nnyo mazi nfaana omanye ku luno yes bonna nja bubumu ako kagundi kasempa akateka kalinga abaana banasaleke bekokweyako ennagizi ekyo kigambo kiyitirivu kinini beetaka kuvuma nnyo kana akange nabadde nkakubidde wano ono mutabani wa Junior ne bwana akola atya ne bujinga nkubidde esimu nangamba nti oyo omwana ayinza okugaana ogenda mugonebwa nzikiriza olemegenda muggulu naye tajja kudda nagenda ewanseko nemugansereko ndeka yagenze omwana nzemanyi kyeyantuusizaako yakankuba gumu mbadde tubaga nengumio nenkakubalu twekasakanywa enjaga ndekakubano kateka ku ttaka twakakubaga n'emirundi nga 10 wano omukyala mubuuzi era kyovera nengumi oyo omwana talidde kamba buli omwana oyo kyenamukoze nakutte ekitetemi nekyambaza engoye ezifaanana ezize empale n'essaati nekiteekamu sapule nekikolako emikolo gy'Abaganda gye bakola ku mwana nekiteeka mu kofi nekiteeka mu kofi namuziise
okutegeeza nti oyo omwana tayinza kudda wange. Junior wamuziise namuziise kati mumumbuli owange namuziise ne bwogende waffe gye namuziise kuliko omusalaba nti born died kati owamwe gwe mugamba omwana namukoledde emikola egisembayo nemuziika nomuziise. omwana yabadde akukuba ebikonde gumu kino nga sikirabangako bannange. Esita jangu omukazi oyo omwana abadde amumanyi kalisi ngumi kankube neŋŋamba omwana mukoye kamukube esasi mutte. yabadde aleese eŋŋumi. buuza oyo mwe abaserikale muzeeyo omutamiivu eka kankube mwami sali anko sali neŋŋamba omwana okonoka omwana oyo twakakubaganira emirundi emeka wano gwakusatu yakalaba esatu eŋŋumi nakuleetera nange nereeta nakuleetera nentalantuka nange nekaleetera olutwe akugambye esatu giringa 10 nga nkuba akalenzi ako kaneregamu sebo nakutuuzaako eŋŋumi notalantuka nange nekakuba noleeta enjaga yako bwe bakagisuzeemu nga kaginywa oyina kakuba 10 nemukalinyako nandiyeka sasasatu kakuba eri omulubuto erikamaliriza embwa ebadde baganda be bakoze embaga era tugenda ku lusande tugenda kutta endiga buli omu akawanduleko ebibi byako tufulumye ekinagisi. katonda wange ku nsi tekuli asobola kukata mwana oyo taliyo mwana namugobye owange namuziise owange namuziise njagala mbalage kabbuli. niwe wali owuliddeko omuzadde omwana akuba omuzadde we kano nze tekankubyeko nako nekaleeta tu nentalantuka nange netie nenkakubateke nekakuba entwe nze mbadde nkuba nenkakuba enjaga yako nenjikajjamu. bwakuleetera notalantuka omukazi agambye emeka agambye 3 nga ngumi ku ngumi oyo mwana agamazi ndaba amuleetayo owange namuziise ngumi mukono ku mukono. yes tukayina magezi mazi tukayina nagisi Panama obadde omusaasira busaasi nali ŋŋamba kankweka imeji yaako bwe kanaabeera mu bantu abagezi kajja kukyuka kuva dda katemu bakatwanyisiza mu ddwaliro kayogedde ekinga nkagaye nti nyina wako kaali kamuse katwale poropate zange olwo bakasimbye omukazi omujamani bamugambye leeta ebintu poropate za kitaawo katta omukazi katwale ebyapa yali abitwala embo amazi saagala nogogerako mazi nkasanze wano embwa njigamba ebintu byebijingo byonna tobimanyi biveemu ujingo yoddesa emisinde nolu kwembaza gwe njagala akaleeta ewange mukuba essasi nenyina wakati akawogerako eyembozi negimazeewo saagala nyina wakayogera kakuba mukazi wange wewaza nempi kamulinyako mulumbe nakakwata tamala onenyeko bandiwakoakalinzina tuwonya amazi enagisi ebadde enukira mu famire yaffe twagiwonye enagisi twagiwonye saagala ngamba ku mwana oyo aŋŋamba ku mwana oyo tugende mulage gwe nasiize ewange yonna kabbuli bagikoze era bankubidde olwali bagenda kumala n'omusalaba boni and he died owange yafudde oyo omwana tayinza yes ate oba bujinga ŋŋambye nti oyinza okugana okugenda muggulu nomugaa nti enda nasala budda obutagenda mu ggulu oyinza okwagala okubeera awatali ggulu oba teyagaa nti subye king mu muliro okubeera servant mu ggulu abeera king mu muliro golowooza alyeruzira gondi katikiro abonabonanga bana abalala bakatikiro bali masichula banywa obuugi bakola saawa emu 2 kakati ebyomwana oyo saagala biwulira agenze wansereko ono mubaka wa fensi agenze wa maama we Hajati Segawa
ono mama wa Hamu agenze wa muganda wange tumuyita Sanasiyo naye musiraamu ne mbagamba muleke omwana ng'agenze bagamba ki kwegayirira sisobola omusonyiwe omwana mubye tukubaganya ebikondo omwana nja mutta omanye bakagambye mwe lwaki temujjawo mutabiivu ono tukole kusujja kano tulakatama tuloka kabba sente bakawadde sente kayina okwogera bakawe sente ye Nambooze ye Sempa keeko kennyini kakati omwana oba bamuyingiramu bano bamuyingire mukube mutte mukube mwasa omutwe akomewo tedda tebajja katta mutte mukube mutte wanga akyali nnyayo mukube mwasa omutwe mpulira mbwe egamba mpulidde akaabukedde abwabukedde baddeko samanono akawala ak'ebinyindwa nyina wako yakayisa mu ttako yakayisa mu nnyuma amaziga akakwata mu kana akalala akalenzi kasiyazi obuli okuula eri obukedde samanono wabadde wakakana kati akakayina ebinyindwa kakuba kati oluyimba lw'eggwanga mbwenga banambi aiso Salim Salin the bush this is not the first time ngatodabana kuzala mwana era Salin zana namugamba nti uyu mwana muwe sente nze namugamba nti uyu mwana muwe sente n'omwana wongo badde omwagaliza nnyo muwe sente nakajoka kwesimba kabbe nakajoka abantu tukuwonye kasajja gwe tukuwonye embwa gwe tukuwonye muzimu gwe tukuwonye enfaana gwe tukuwonye embizi gwe banange gobadde tukuwonye empanama gwe gobadde otambula naye ng'omulaga abantu nga ndowooza mu nkugamba oguluminga omwana wosi wange omwana bamukyusiza mu ddwaliro yes namutunulira nga si wange omwana tanyina akwate ejjambi yalinye eddaala yewakaneko n'ekimu nti eŋŋumi ebadde tevuga wano kumakyo bwe kaba kasuze n'enjaka yaako ate mwana wange kafu kalwadde kalina elementi ekabula mu mubiri oyinza okakuba oluyi ne kafa kalabantu amazima kakajjudde mutwe amazi nakamaze kati akola atyo yalina elementi mu bulamu bajja kakuba ekikawonyeza kiri kimu nti bano babadde bakagala kuyingira mu famire yange kakati bwe kyebagenda okukola abandoni him bagenda musuula kati ekibukibu kyebabadde avuma yavuma Baby Cool buli mu mukwano gwange yonna kabadde kamuvuma gwavuma Baby Cool nekavuma Gasumba twazinya amazina nemugaa Gasumba tuwonye ekyetere tukasumba tuwonye ekyetere ekizike amazi empanama ne Gasumba yamuvuma ate nga kiki Gasumba nemuganza siringa gwe ono mbadde mwasa baba emyaka gyange gya musajja mukulu bamuwa beiro emyaka gyange gya 65 years bampa beiro naye nga nko bambudde baali kaziisedde bambudde oyo omwana mumuveeko omwana alina ekimubanja ewaabwe gye bamuzaala yes era tewali muntu ku nsi kuno agenda kugamba nti nze mpoze n'omwana oyo wuyaga nti wakakubagana engumi emirundi emeka omwana ayagala kutta nnyina atwale property omwana ajja kukwata nnyina amukwata oyo omwana namusobyako ayinza omukwata alina kyamulabamu embwa amazaga kijjudde mu mutwe mbadde nkabikkirira kati kankakube nkakubira eddala ensonga za famire oli bwa famire mazigwe aye famire memba mu famire yange mwoli nzijja mu baana bo nemuga obaddemu tubaddeemu ng'akubira gwantinyo oleeta ekigwa amazi baganda be bo bakiraba batya basanyufu nnyo twagobye omuzingiriite mu famire bo tebamunenya kagambe bukasinga dokita kavuma dokita mirundi eyali anziyanjaba ayagala kagala okunzita buli wenziya eddagala wonna kagenda nekaniyawo pu tekalirinnya waffe wonna naye abaana bakufukidde abaana ate bali bameka embwa omusege amazi nabano banyina bako kekabatawaanya kaagala nfe bako sente ate keyita kagezi nyo nedduka mugezi ki ayogera biki oyo enfaana amazi naye kakati bw'ofa afunamu ki bano bakawa sente omanyi
nabagamba nti olaba omusajja gy'omusisa mu convent bwafunyisa muwala bwasoma olubutotoga abasajja bagezi ono kinyinya omutwe nono ajoga ennyo abantu abani akanyala anemeddeko bayinza nkawa obutwa kanzitaako eyo embwa nagigobye nze mwana nkasankola ekintu ekyobulalo bakimanye ewaka kasankola ekintu ekyobulalo ebyange byebiba biri ku mutwe era nfunamu akababadde bajja kuwa ssente kanzite nekagira kati kale akabina kalinga akasiyasi kakati ekitegeeza emmandwa zikulinnya nezikujiwa nezikagoba kabadde kajja kunzita emmandwa zezakagobye emmandwa yakafuumudde era tekasobola kukoma baganye kakati bano ab'ekika bagamba nti nno batudde kuki ne basalawo kankubulire mu famire yange my decision is final ate buli omu awamu n'ekitiibwa sekubuulidde nti mukulu wange sali ng'alwala ng'agenda mu ddwaliro nga bamulongoosa abaana ewaka oyo John ali mu palamenti ne munne bamuyita padi nga batandika okuvuga emmotoka ye ng'abaana bwe babeera bwe yajja yabagoba ewaka omwaka mulamba nga bali mu kyalo yes nagendayo okubawuliriza nange akankubuulire muganda abaana abo singa batomezeza omuntu abaana abo singa batomedde ne bafiiramu nga taata waabwe mulwadde eyo yeyisu gye babeeramu yakuvuga motoka basiru sali yagoba abaana n'abagamba nti mugende musomere mu kyalo n'abasindika mu kyalo kati yaŋŋamba ku discipline is a disciplinia ani aŋŋamba ofunda n'omwana ajjira ku mpingu naga nti taata nalidde amabaanya naye omwana bwe mutokose eŋŋumi twakatokose eŋŋumi n'enjwaga yako nkubuulidde omukazi agambye emeka twakekuba eŋŋumi emirundi omanyi okutokosa ekiko ninkakuba tteke ninkakuba ntwe ninkakuba nkukoleremu badde nkakubira wano nekajjamu amanyi komando era kabadde kakomyewo n'obukonde bwako nenga nti ku luno nedda kankakuba essasi ono yankoze bubi sikyalina budde omusajja ono yankoze bubi naye manyi nti kamukubye ebikonde nga musajja nkutteko pisito kaliga olutwe akasajja kano tulikabona tutya gwe basirikale mmwe oba nkuba essimu omutamivu muze nyabo mawulisya nendaba kumbu eyo tuddemu ajje tuddemu second round nkalabeko wuli bajja bateeka kubiramu wano nali simanyi nti mukulu tamali musajja muzibu nnyo bwoti nze mu bbala nga balwana nfuluma kangende nziyemu ekooti nedda ngumi ku ngumi togenda kujja mu kooti nengwa ku kisenge nenkomawo bwe mbadde nkakuba wano nenkakuba olutwe lwako olujjudde enjaga eŋŋumi bwekugira n'otuuka ku kisenge ntelantuka kabadde kankuba nentelantuka nange nenkomawo netteke nkasemba mu lubuto nakale katalantuka tekabadde kagala okukola wano mukulu tamale ng'obadde ku kiseera kizibu mbadde nkakuba entwe kanywa enjaga I have protected this idiot for many years. The real image of that cowboy, you don't know it. Who knew that boy went to a neighbor, borrowed the radar, after sharpening the machete, to kill his mother for documents, so that he could be given a German woman after Baringa Mamuni. kakati babagala documents anti bakuwa omukazi omujamani beba munu tulabinayisa bwe yagoba muni ndikwate property eyo ziwani muni bo bakuwa omukazi yono gwe bali bawadde bere gwe yagenda ne mu kisenge n'azirika yes ate yazirika byali byabukedde binayisa refuse to surrender ebyobugagga yalinga bwobusiru wasemakula kakati nako kaali kakiyingiddemu ng'alina okutwala ebyobugagga bwange bamuwa omukazi omujamani
amufune muki nekalyoka kawalampa ekisenge nyina wakaaba yeebasa agenda okukalaba nkajja nejjambiya yes nemugamba nga kubeera amasasi nkatte kakati maama awona atya anti yakuba enduulu nekadduka nekava ku ddaala naye kakali yesse ku muliraano tewali era baali kakutte abasirikale tebaaliwo anti nkubuulira abakazi bakuuma ebyama ku baana baabwe nekalyoka kasomba ebintu byange byonna nekabimala mu nyumba kapeti biki byonna laptops kakwatako ekikapeti twali twakagigula miliyoni nga 2-3 nekagikanyuka neyita kuki ku kisenge neegweri nekagenda kagibeera nekagitwala ani amulaba ng'agibebye olwo abasirikale kyenva nkuba nembaga mukakubi shoot the idiot nebaga ndi muzeeyi tetujja cannot do it without authorization nga balowooza kizibu I hereby authorize my security of the military police who are guarding my home that once they see that thief called Tamale they should hit him on sight. Signed Tamale Mirundi. Mukama Katonda. Yes. Abasajja ne bagandi musajja amaliridde abasajja bagende wa mukulu wange sali oyo nemugande naye oyo omusajja omwana yamuzaala nti atuwadde ebbaluwa yino tumukuba amasasi tumutte kosali nagati bayikitaawe asazewo mumutte maama nakaba amaziga amayitirivu yaliwo nalaba ebbaluwa maama wo nagati naye omusajja ono mukaamu otta omwana okonze si mwana mubbi sijja komakula bintu waka kubanga abibba n'abitwala ate nga babitwala emakere tebibeerayo atunda bitonde kweraga n'amafandaliko I even doubt oba diguli agiina yagisoma I doubt mu katabo yalimu bagula kubanga the conduct he has obwongo reflecting a psychology a psychology man n'okola ebyo ebintu ebyo an educated man baana bagula ne babateeka mu butabo I have not seen where his mental capacity is demonstrated. So therefore, oyo omwana musooke mumwesonyiwe omwana ensi emala omutambuzaamu abadde bamukozesa kabamuddukeko but I doubt whether we shall ever see each other again because after burying him in a grave I got a banana stem, wrapped it in clothes similar to his, with a rosary, rubbing the stem with a kazingonyo, which we usually do when we are burying our children, and the grave is there. My people who are doing it, after burying I left, but the aranga meat is complete now, with the clothes. Joseph Tamale Mirundi born died kakati yes omwana walira wamubulamu na manyago anti abaana bange bonna mucho mutamanyi tuyina kye politics is a name and money politics is a name and money omuntu akubuuza are you Tamale Mirundi nti are you related to the Mirundis family ba Ford ne Ford yagamba tukuze tuli bangi kati erinnya lya Ford tulijjeko mbandi wano nti Ford akutte omukazi mbandi wano tugaziye nnyo erinnya lya Ford tulimo ditu tulikomye kwaba abalirina kubanga edda babayitanga ani edda babayitanga mwana waani kakati wali omukwano gwange kakyama mayanja yakolanga mu State House kati bwabayitako baganda najja mu State House ne bamugamba nti omwana oyo tabeeranga ku mwana waabo mayanja omwana bamuyita Kasozi naye yabeeranga naffe ku ssomero bamuyita omwana waabo mayanja Museveni n'abaga nti nze ankolera emirimu gyange yali wakisamba mugerwa mubiraiza mulungi mukoddomi wa Museveni aniye ku bantu ye yabagoba where do you find senior people in State House going to exile in Canada Museveni aliyevuma mukoddomi walibeeramu ate kijja kubeerawo I'm telling you Museveni bagenda mukuba ekyo omwana agenda kuba Museveni ekyo kankubuulire omwana oyo atawaanya Muhoozi never antagonize a general. Muhoozi is insisting tell human organization or everybody must be taxes
Muhoozi has ordered taxi amakampuni gali wabwo gonna galina okubeera taxi yalina amakampuni 40 mu Ministry of Education Muhoozi n'agamba galina okuwa omusolo okimanyi ekyo kakati ono alitayalinga nakutunyolomu oba nze kapa ekulemye okwata empologoma Muhoozi ate tayinza kunzita abaana be bafa olunaku lumu nze abanyankole nabayiga nenkulyako nenkugula nenkutera nenkugula nenkunywa baleeta biliyoni 2 nenzikuba yes nga njagala omulenzi ono mukubire ddala abanyankole bayige nenkunyako nenkugula nenkunyolako nenkugula ajja kuddamu aniemu myaka 10 tubanye tukoze ekyo naye ajja kuddukano buddusi Museveni amugulye faamu Zimbabwe adduke because I'm telling you may I always give example never antagonize a serving officer like Muhoozi Muhoozi nga mukakka abaana abo ate ekitaawe naye ajja kumu olabako kyogamba nti n'akyuka mu mbeera kubanga zira musajja mukakka abaana abo baagulako ttiimu ngera ya monitor diziyudisini monitor baagulako ttiimu ngekuli omusajja Kamala ne bawa billions bafuule Muhoozi an international comedian nembukwata akatambi Museveni n'akafuna ng'akeebukedde kiki yes obukedde yagambye either it is one of the in-laws or mama the new found mama oyo ayita wa mukazi yakanzeseza we I can stand for jangu Museveni akutya nze bw'ofuna beyond 5% ntekayo omukono gwange ninga mwagala obutambi bwetu banadduka akanga Museveni bamba mukoteka kampuni zange I'm going to stand walk the talk omulenzi kwini kwabindizo tayo omuntu omu kakati Museveni avuganyizika nkubuulira kiri ki Museveni bamukuba akalu bamukuba omwana byamunonedde bwatakwata mwana oyo ngoli wange bombuni there are times when you surrender the cancerous leg to stop cancer okuyingira mu biri ebirala Museveni alina okukwata ku mukoddomi n'amaanyi amakambwe ennyo ajoze ensi yonna n'oginyoko n'oginyoloko twawandisizza katuweze omutwalo beyakanyamu nomuli bangi anti we wanted to confront him fenna Museveni baaniyeddemu n'atunyalamu tuli bangi kakati nkubulya neggamba kamba buulire amagye tegazanyirwako omulenzi oyo omuku Museveni ayawulewo kati omuku n'amagye abaganda baga nti kitta nkimanyidde ennyanja etta muvubi Museveni amagye gayinza omutwala nga adduka omukoddomi wakubajoga kujoga Muhoozi let me tell you about the serving officer I gave you an example that Jomo Kenyatta received the information that his commander then wanted to overthrow the government. He was communicating with Idi Amin. Anti Kenyatta yamukwata. Tomanyi nti essimu yali emu erongooti era Amin ekyamuleetesa empoma yali agala kwogera nti Saudi Arabia kabaka ne bamugamba nti rais wa Kenya nazungumza na rafiki yake ngoja kidogo Amini nanyiga omanyi ebintu bitukola tubikola bamujozi omuli atutte mpeba mwasa mutuba mpempale bazimunjumungo nesizala wakyali kuteka satellite yes awone bintu etali ya musenero musenero keso ya musenero yogerwako keso musenero keso munsente kuvu musenero tujja kulinyamu musenero talinya munsente kuvu tujja kubaleka yeri oba bali jeno bali bera mu jail munsente kuvu nga bali mukomera yes tujja bateka mu jail fe tukolera nsente kuvu kakati Kenyatta bwategeera yeche yakola yazuula olukwe ngaliwo omusajja bamuyita Kitiri Mwenda yechifu justice agenda kumulayiza mukamba munne Kenyatta namutya mwakati yali musajja mukadde naye ngatta Kenyatta yattanga nanyiga okubukadde bwe yali kakati wamala omutta nayita deputy we naye yali mukamba mulinge bamwitanga mulinge nga yamwita malinge
Malinge Ganda arrest the army commander. You are the deputy army commander. Malinge yamugamba nti gwomanyi amajibu gatambula. Who can arrest his senior? Tosobola. Who can? Kenyatta namugamba nti what should we do? Namugamba nti send him to a forceful leave. A forced leave. Kubaba omugobera ddala ayinza okuwamba. Era kituufu. Nze sinaba kuestablish nonde nga acting army commander. Mala okuyuyamu. Naye sikola binayisa byakola. Alete na nyumba. Kuyita Ojoko abasoga bali mbame. Kisoboka. Kyovera kuyita Ojoko yalalira. Namugamba nti kisoboka. Tekisoboka. Kakati obujayite emyezi 6. Kenyatta amusindise ku forced leave. Kenyatta namugamba nti why is it that the army does not respect you? Namugamba nti you created a situation. This one is on forced leave. I'm acting. What the soldiers are saying, what if he comes back? What should I do? Namugamba nti mugobere ddala kati. I'm in charge. Naye olaba Kenyatta bwe yakkiriza nti amagye tekakola ki? Tegazanyirwako. Ngono omwana ogenda tule kizibu yekolera emisango gye yereeka ku mukozi ajja mutukubira ku pick up endudu zivuge ye ne mukozi ani ayagalibwa abantu ani kwatanidde kukwatanyaddeeko sezaala bwe yamukuuma nalowooza nti olina amanyi wano gali ludda talina maanyi wano ensi yemutamwa kakati nenkugamba in Ghana Rawlings yabagamba nti bwemutakomya nguzi ngenda bawamba musajja wa Air Force wa maje. Yes. Nabaga nti ne nguzi mugiso Flight Lieutenant Jerry Rawlings. Mama we musukoti tata we munagana. Nabalabula. Mukazi we mumbeja we Kumasi. Omanyi Ghana inaba 95% ina kabire echi. Emu. Chobola nti obwakabaka bw'amaanyi nagende Ghana ngakulira abasamize Ghana. Yasooka okusoma ku mikolo gya gavumenti. Ng'obusamizi bw'amaanyi nnyo obusamizi eggana. Era namugamba nti ewaffe maama Fiina yabanaga nti omukazi okukulira n'endako enkulu yazirangirira. Bw'omanyi kalirina ali okusoma nga omusamizi asoose okuwuba embooboyi. Nakyalako eweewa omusajja oyo. Ne ŋŋenda ewa Sante ng'akatebe golodini kyeyaka singa kali Mmengo. Singa makubi ya baka mpanga na bako no tuni atujoze sizoga kakati omanyi kye bakola badda kumuvumanga kano kanambuza kagale amamwe kasempa embwa za new vision eza asini embwa za monitor ezo temuli tugenda kuunga I'm going to consult the MK as a general tuwera amawe tugana abemuke tugana ogula amawulire ga monitor. Omusajja omu bwe batasalawiwa yaga nti nze mbadde ngula litazalawiwa mbadde ngula liters 5 mu seero nzijjeewo buli wa MK agana okugula monitor is a mercenary newspaper ate wamulabye nga 6 questions for bugingo to answer genda ozibuze nyoko mugenda muzibuze bannyammwe bwabadde tebumanyi. Never abaganda bakugatuka yanga kyezinze. Kyezingula kikuluma. Yes. Never comment on the following story. Bwabadde temumanyi information. So vana kino ekyonge bakiwa sente. Ekibadde kiranga amazi, embwa, enfana, enziku ekiri mu mutwe. Yes. Bonga baagala tu contradict. Nti oyo bajja muyitalirayo bonti kitawe yakola ki. Kubanga babadde badduka. Kankubuulire. Kamale ekyamagye nkubuulire. Bakwata Rawlings musikoti ki ddayo wammwe gavumenti yagisuulira mu kkomera nga bamusibye kutikatiga majengo n'omulezi bw'atikatiga muhoozi nga sezaala wamutunuulidde amaziga jenaatigaatigibwa jeno takwatwako kakati Rawlings n'ava mu kkomera n'agifuga eggwanga myaka eki n'abaga ntaddewo okulonda bumuzza binkomawo abakulembeze bonna eganya teriyo family ba bunabasse embase nezigalawo naye bakomawo mbabuulira omuzungu takugambako ng'otababbi nokola cemetery ngo ababbi b'amabaati omuziika mu mabaati baba noziika nkubuulira gwekolawo cemetery y'ababbi nga babaziika
n'omuzikamu mabaati kati nalabye ayigigi ayise kitutu naye alina kyagenda okukolawo nanuka kamya nanuka ngenda nanuka nkamazi vitu kamya nanuka nkamazi kakati nkubuulira nti gundi lolingiza akomawo abawamba nambuzi n'olutwe lwako bakitte kati nambuzi talina magezi abamunisa tebalina magezi kubanga bo bakyawa muhoozi balowooza ti bwe batutta neyinza nkwateko n'abaana be bafe kakati bagamba nti bagenda ababaka ba parliament bagenda okulonda president kakati nkubuulira era yekiteekamu nga tulonda tetuyikamu naddu bw'aba mbizi ng'abantu tebamwagala bakireete kirabe bali babateesa amajuni gasuula gavumenti kuba bali bookera mu ddirisa bakikozeeko ngawa explain why you have changed the method bakikeete olabi amaje gawambe parliament baddukenga ate abakazi kasaba kankana bagwa mu baddayo mu nsonga atazze na pad omusayi gumiito ku magulu gwati ngadduka bali wensi bagiyita Nicaragua Abamerika era bagisula nga bagenda okusula Uganda Nicaragua efaananira ddala ne Uganda naye yayita mu buyegera basandinista ne bahondulas abasandinista ne bawamba power nga Abamerika bawogera bahondulas ti bano bakomunist ne bafuga emyaka 10 Amerika negamba abantu mu kulonda temubawa kalulu mubawa kalulu tetujja kubawa buyambi abasajja bali bootega bali bakoze eggwanga the 10 equals nga bwogenda ku airport bajja 10 abenkana Kigongo yagenda ku mikolo gyabwe egy'emyaka 10 bamutambuliza mu kamunye zino nga tebalina benzi yasula ku mufatiso gwa pamba ye VIP abasajja nga tebejjala byonka bano abaniya ku baana babannaabwe nti bazaala bidoli wane waffe bejalabye waliyo ensi eyinza okukola enkuŋŋaana ziri wano nti simanyi gonde nanalayini yani mukyalina sente ez'okwonoona countries cannot even African Union muddeyo ku headquarters buli omu yeesasuliza kati eno gavumenti egenda kugwa mu bwavu ate mutaddemu obubbi sente ezigenda okugendereza ligende mujja kulaba emisaala nga tewali naye nga ye buli omwana onja kulyano mbupabulise kandeete bano bangi kandeete bano tozozo countries are no longer burdening themselves for useless meetings naye wane waffe mulimu ababbi mulimu anti omanyi lwaki bakugambanga nti paapa bwajja mu nsi yo gavumenti evaako kemuyinawo konna mukaspendinga era nze saagala mugenyi waka tewabulire kalikodingi kanga kakankaka mukazi wange yaze naŋŋamba nti waliwo omugenyi agende namuga nti agende jangu akusiibula ayagala sente agende namuyise agende nti to disrupt my program kubanga omugenyi erityago do I have a legacy atambule mpolampola nze saagala mugenyi waka toyagala bagenyi kubanza okukulamusa siina mbozi ngenda kunyumya naawe kubanga nze mbeera mu bitabo byabwe embeeraki owaaye tye ewaffe babaddeyo empaka y'amaanyi tye yabaddeko emotoka nnya ey'amaanyi ensenene z'omwaka guno bannange tezibaddeeyo kakati nze ensenene n'obudde bwensenene nze asome ebitabo byange akola kati when you come to me oba bafamire yange oba baaki nze tebandabako ogenda onyumye ne muganda kuki mumuteereko TV alabe kati nze nyumye naye eki how do I relate ebyomukyalo bye nange mukulu tamale ekitegeeza kati abantu abajjewuwo balaba mukazi n'abaana bibanyumya nabo anti nkugambye I'm writing my book ina okubeera finalize kubanza ebitabo byange birina kuba nga incident zenabeerawo n'obiwandiika before to predictions kakati gwojja nkwate obudde bwange era nze neeyagala nnyo mpandika ebitabo byange nga bagenza okusoma I will go to church when I'm 70 luno otandika okusaba kati ayini time yange yonna eri useful waliwo lwenja okugenda mu lumbe nga sikyalina byakukolawa
waka but in my energetic omwana omulinzi mukodomi wa Museveni amunyabonyeza nanyononera obuvuka bwange naye ajja kutegula kakati ebitabo obitundira ludamu ku Lutamba bingi nnyo kati mbadde nkubuulira nti Otega bwe bamugjaako ne babawangula mu kalulu abaddako baasaba Otega abawe muganda we Otega abeere makamanda ng'amagye gwe gamanyi nti abaipisi bawangudde oba abanuupu ne basaba Muhoozi asigalewo anti amagye naye aniyo amudyeka mutabangule aliyokadduke nga nesizalewo akyaliwo nkubuulira the importance of the army whoever is antagonizing Muhoozi is provoking him to stage a coup is like a snake bite you step on it kyoka nti Muhoozi asobola okuwamba gavumenti ng'omujoga ngono omukajoga aniyakuba bantu abanyalako yayakoze luddawo kitaawe yalwanako agiwamba kitaawe n'amuteeka ku bbali n'amukola nga Mugabe bamukola ati kyenkubuulira provocation tyomulinzi ono aniye nnyo kumukoza amuniyako nnyo amunyalako mutte abantu bamulabe omulabe bwadduka bwayingira ebinnya by'emmese sezaala bwali mu helikopita kuduka gano bajja kattira wano eyo ensi ogitegedde olabye Kinyata olabye Ghana olabye Nicaragua baasaba muganda Otega asigalewo ng'amagye gwe gamanyi gugategeera nga tebagategeera gano baagazimba ng'aga Museveni kakati Museveni aveewo bagakuwe abagakuwe Bobi Wine bagakuwe ate obayisaawa anti Bobi Wine era alekawo bamuhoozi ne bakola nga bakolera ani nga bakolera Bobi Wine yawulira kakati ekyokubiri ensi endala America Obama bw'alya yajja ne polisi tiyetagenda kugulawo lutalo lulala tiyetawamba territory kugulira nkambi ye akozesa ba forces ne batagitinga baterisi helicopter ne ziddayo tabeera Somalia n'abakuba n'agenda yes tayina they don't need the territory bayina ebimere byabwe kujjanya naye Obama bw'atuuka mu power amagye nga tagamanyi yasaba ba Republicans bamulekere omusajja bamuyita Gates Secretary of Defense wa America agire nga atamuze omulinzi nani nanyalo sizalawe n'omukkiriza ne kumukoze nze musobera olinaku mulabeko ngadduka ne galubindize ate kuleta kule kyatamanyi kati eti mijivu yefayina ekizamu nti Idris wamuwulirako yali president wa Chad nibabireyo omukono ku bantu omukono nani ku mwana wa waka omwana wa waka yakubabako yalinga Muhoozi nga yali mu magye baddukire ku ngamiya ne bakazi baabwe nga bino buwandagala bindi ziwandagala era nabo bali babiri nga bano taata we teyamukwata olutalo olwaliwo Idris yalufiiramu bamutta omwana n'awamba pawo anti bwe baali batwala abakoota abakovani ku bantu abanya bakazi baabwe bagenda bawandagala ku ngamiya ande ngobadduka tomukozi kasaza atyenya age omusayi guyite ku ngamira bweguti bazzeemu dda mu nzu omukazi kasita atya ne bwaba wa myaka 10 addayo mu nsonga Katonda wange naye sezala omwana yakubabako sezala wa Idris yafiiramu for us when we see these things ngono omwana tuniyamu atalemerako nnyo family yange n'aginiyamu n'atuniyamu abatalina kye namukola ye yazza emisambo aginiyamu ngono omwana mandu abaginiyamu mandu aginiyamu gwe oyo omwana ayinza okuniyamu lwaboga ayinza okuniyamu nga niyamu atya nze namuwaabira waffe yongedi waffe nenfukamira buli lunaku mubuuze mukazi wange nkolimo ma waliwo emindi bagitako emisango ya mitwe 13 lwaboga ayina emirembe ogikwasa mikono ebiri ffe tugimanyi nefulumya ekikka bwekiti ogiragira negyeraga kubanga nkubiraki abaana bange tebasomye abakite kyobulaba ekyekyana bakikwata nebakiwa sente nebakiwa omuntu nkigobye
bo bagenda kukiddukako n'olutwe lwekyo n'olutwe kigenda kuwavuwala motoka kijja gitunda. The best thing that you would do is to go to Kyeyo. Agenda kuba Kyeyo. Yes, kati kigenda wansereko. Wane Uganda takyasobola. Kigenda wansereko. Nakigamba wano. Nekigamba nti akatambika n'okalaba. Akebukedeya katwalire Nsereko akawulire. Nsereko takwagala, Nsereko yakukyawa. Kati Nsereko agende kunkubira simu. Singa Nsereko akatambyako yakakwatako. Waliwo abatali badde mutwabo kati. Kwabo ndagenda bakwata. Yasusudde mu 7 abayina okubeera dropped in Nolisa. Nankabirwa tuteekayo omuntu mbwe ayagala kubeera prime minister. First tell us Nankabirwa where you put the children who are being written for Dubai near your home. I'm going to produce recordings where Nankabirwa was given 5 billion to Taka Kataka. Can appoint Nankabirwa prime minister? How? Will she go to Busoga? Anti kati bajesolinga for power. Ate Museveni yizo bubutabu bawo. Kuba there is a new cabinet coming. Anabu wabo. Yezi njokole banzijile wakanaunu. Kanaunu akali muheresi. Njokole bakajju mukanaunu. Akazi katambula n'endwadde nabagamba. Sije kagenze kati nakakubale kasigala mu office obulya endwadde. Monitor ye. Naye bannange muzire monitor. The progressive Ugandans. Boycott monitor. Boycott monitor. Monitor sikulingo wabasiru kubanga atambulya ku nationalism. The 6 questions that we can answer. Genda zibuze nyoko. Genda zibuze nyoko. Genda zibuze nyoko. Kuba ali chebumanyi ko simba. Kayino tutwolu wala atalukalingo abana banasale ko bekweya. Nakala kale teraka. Okumanya akasajja kukali. Ebigambo bijjawo mukulu. Okumanya kasempa kasiru. Ebigambo bijjawo. Ndio kusajja kukwali. Olwala atalwako linga abana banasale ko bekweya. Kuba kasiru. Anti kagambi ono omusajja wako kankubuulire. Uyo omusajja wako gundi ye bagijeewo. Bagikoze. Kampuni ye bagijeewo. Ono abadde akome wa Bujingo. Oyo Dupitala DC. Yakwata emmotoka ya Bujingo nga bagikubye amasasi n'agijjawo. Ye yagijjawo. N'agenda ne mu cameras. Nga tewali amulagidde. Natta ebifaananyi. Byonna yabikola. Yes. Because once he knew that Bujingo was not dead, n'akola omulimu. Abaana be baali nakasero. How did this man arrive in Nakasero? Ani ayamukkiriza okujjawo emu. Yabadde akulira security naye nga alina Oluganda ne Ted wako Musoga. Ted Musoga kino kisempa kikugamba ate wa Ted mukiyole arrest the idiot muyole sempa ate wa Ted akoleki kano as a minister of kumanyuko gara kaza wakisikirize era olikisikirize kakazi gwe abantu batandise okwekengera fulufiga bali kye bamanyi bali wawo nnyo omubiri ku Bujingo andi kubuulidde no it is a fact ono mwana nabadde mutiraki because kamba buli no tubukubire ddala bunnamboozi bwo bebusempa bebya bwomanisa manisa tumuwere lwaki akakodi ako okuprotectinga abasaabantu ne badde identifying nga tebamuteekako nti Bujonge yasse bodyguard we wulira kanambuzi amaze obuzi kati emmundu ya Bujingo omwana alina amasasa 25 oba 7 Bujongo yabadde agamukuba gafulumye mu kifuba oba gafulumye mabega kubanga omwana yagudde ku Bujingo kati nambuzi omujjako ki amaze amazi temuddamu kawuliriza mpanama anti kyenkubuulira nti bwe tutakube bantu bano omanye amagezi gaabwe nti mirundi bajja mutta eyo embwa eyimire mu lumbe lwange dadi yafudde mwenge eyo embwa nga bagiwadde sente yobala bene enjigoba mbwa amazi kabira nabo bannamboozi akalenzi awo kakati nze eyo enkola ey'okukwata omuntu asse ne bamukweka nga babadde bakweka kati bakiteeke ku Bujingo yatandikira ku Dokita Kayiira. Kayiira ne yafa yali afeddemu. Dokita Kayiira bayina ebizibu byabwe ne Museveni. Bonga abantu. Yes. Kayiira yasooka okuyingira gavumenti ya Gondi. Yalutwa. Military Council Commission n'agituulako. But Kayiira Lutwazi problem yali amagye tagayintaguleetinze ng'abawa ssente abafere mutabamanyi
gundi aba UFM tabamanyi. This is why many Ugandans don't know nti half London kyava mu Kayiira. Lwaki yagitumba half London? Anti Kampala bamugabana nga the northern part ya gundi yafuna former Ugandan army ngeno mu centro waliyo NRF UNRA agobote kakati omusajja oyo n'azimba abankwanga bali mpiji nga gyebabeera yes kakati Kayiira na training amajege ngeri waliyo discipline kwe kuyita half London. Kayiira yaliko omujasi before yasoma PhD mu criminology. Kayiira yali walule. Lwaki Museveni yatya nnyo Kayiira? Nga yasoma kakati nkubuulira ti bwe bajja Kayiira asala amagezi abantu yakola diiru ne Museveni amagye ga Museveni ne gayitirawa ewa Kayiira olwo final de bakira agende nkwanga wa Uganda Army muvuzi wa tank yali tayagala Museveni balutwa bayita meeting eri final tibatulumbi nkwanga yagenda ne bamutta yagenda mu bano muba okero lutwa libamutira baba bategedde nti bantu batuliddemu olukwa Kayiira teyajja ono lwokuba yatayagala Museveni n'omwala bamuyitanga Naalongo bamutta bubi bamala omurepinga ne bamusomeseka mu icupa ya bbi icupa ya bbi ate bagisomeseka mu yonna nga bagimpika mu pupisi. Kakati Kayiira yalina obusajja bwe. Kayiira yalina babodyguard be nga bali babi very smart. Kati ye nala eyambisa half London for the bawambaawo Nsambya hospital wonna bawambaawo using ki kakati Museveni amulonda ku bwa minister obwa energy. Kati Abaganda babagamba nti Museveni oyo bwe mukkiriza na consolidatinga muli mu story ya Kaliba obote bwe yabagamba obote yabyogera nga bukyali. Kati Kayiira Evariste Nyanzi Kyalwazi wanga gali emiryango y'omulala yani Sebana teyabirimu ne Semogere. Semogere yabaga nti bumubeeramu ebyobuyekera ne Kardinali Nsubuga obuyekera yabulimu. Kardinali Nsubuga yes bali bagala omukuba basi Museveni teyaliwo. Museveni abagamba nti obanga naminzi yamukwata mumundekere era Museveni bwe yagenda ewa Kardinali yamugamba enkola y'ekikomunisi gye mutunda mu Uganda Catholic Church is enemy is communism. Museveni sikuwa kulidiyosinga ebyekyankwanzi ne bafuuka bamukwano nnyo n'amabaati ge yamumanya amadirisa nemanya bricks ennyumba ya Museveni yasooka ey'ensiisira Kardinali yamuwa sente yamuwa amategula ago ne bricks ne bafuuka bamukwano nnyo. Waliwo olupapula baliyitanga Dairani Digest bakuba amawulire nti Kardinali yabadde muyekera Museveni yabakwata naye nga byali bituufu bali mwekezayo oba baafu. Akati Kayiira ate awamba Museveni anti ayagala okuwamba Museveni bakiyita kiri mu tu ayagala muwamba ate minisita we. Yes, Museveni yagamba we found Kayiira here, why should we overthrow our government? Baali babagambye ti Museveni ke mukkiriza n'alwawo ajja kubafuga Kaliba oba ensagi ensi zonna zaaliwo. Kati ekyokubiri Kayiira yalina problem ng'afuma Abanyarwanda okukamala amagye ga pemlo ne mu 79 bwe yakola mulimu Abanyarwanda mulimu Abanyarwanda tebannaba kwetegeka badda batye bwabwe naye NRC Banyarwanda bataddewo baasi ti baasi betwala tebadda biki abawoganya Abanyarwanda bebatta Kayiira. Kyogamba Abanyarwanda bebatta Kayiira Lwabwe yatta Kayiira bwe bagenda ewa Kayiira enkeera waliwo bamuyita Lwabwe yali Munyarwanda yalina waliwo kuteesa Pecos Kuteesa yes yagenda mu lumbe lwa Kayiira n'abagamba ti onabadde mulwanyi munnaffe tulina amaka ge tulina gwawe ebyokulya embwa za polisi ze baaleeta zajja ezigoba abati mupaka mu lubiri n'olwaffe amagye ge gaalimu embwa abasirikale ne bazisika ne ziddayo. Naye omanyi wiikire topic kyeyakolanga bwolaba amazi enagisi ya monita Kayiira teyalina bakuumi yali ali wagombya nga ani abeera naye Kardinali yamugamba Nsubuga bagenda kutta jangu osula ewange
nga Kayiira ayinza okukitula nga takyusiza bwiro nga tali ku mukazi Kayiira ng'akyusa oil kyekyasooka n'omwonondo ya UFM ng'engalo ye terina weetayingira wakiri yagiteeka mu mpompo kuma omulyego agati abasajja bamusanga Waggombi ng'avudde mu kkomera kuba nakugamba ti abasajja abo kye bakola gavumenti kasire eggwanga yali abalikoodinze bwe baatuuka mu kkooti baagamba tetujja kwogera omulamuzi teyagamba nti kale mwogereko tuli bamubuuza akatambi keero bakaddugavu nga bakakyusiza kasire eggwanga yayogera kabulaka nga balina keero oba keero nga balina kabulaka tinyefunza n'agamba omusango yagulimu amweroya I know they are going to be released but I celebrate one thing. If it was a minute's time, they wouldn't see the inside of a court. Yes. Bakayiira ne bafaayo. Kati Kayiira anoonya okubeera. Tasobola kubeera wakati nali nsubuga yamubulira. Olwo minisita babu mujjako. Anti awambye. Bali Obote yabagamba era n'asirika simisa apona akyaka. Tikati Museveni needs a general. Obote yabagamba kati Museveni atereera mu ntebe Kaliba. yamutegeera atyo yabeeranga naye ne Muwanga bwe yali yabaga nti Museveni katereera mu ntebe Kaliba omusajja nga bamupredictinga. Yes. Kakati Kayiira bwe bamutta wiikire topic yagamba nti Kayiira UFM yafuna ssente ne zijja ewa Gombya n'azirya Kayiira agenda okudda nga ssente baziridde ti Gombya ngoboolebe ebyo ebyamonita bizingiri kyamazi enagisi ebyo ebirya ssente nja bikuba nnyo kubanga ffenna bajja tutta eyo embwa yalyogedde taata tebamusebusi eyo embwa abadde n'ebizibu kyobulaba nkakubye kakolagana n'abamonita n'ababukedde kakati n'amugamba bwe batta Kayiira yali afuluma nga adduka omusajja yaleeta emmundu empitirivu bwatuuka ku kisenge nkoko kuba nkubeera amasasi ng'ayambuka nago ku ttaka amawulire gonna wiikire topic omwava monita omwava gano agaŋŋaŋala agasiru ga monita tumuzire nga wiikire topic bwe yagwa gavumenti yali emanyi abatta Kayiira. Yes. Kye baakola baakwata bawafula ogutu n'onyango ne bawaayiriza Gombya nti wabaddewo waliwo n'omusajja omunyankolesi naye bamuyitanga Scotland Yard baleeta yaki kulimba nga bamanyi nti ripooti bweri kaakati Semwogere yaleeta Scotland Yard ng'abimanyi bya busiru kaakati Gombya babadde bagamba nti bujinga yeyase gundi people believed in wiikire topic Gumusana okuba monita mugikuba ne bukedde mukakuba busajja bwombu pete mugasoma. This is what I'm telling you. Gombya did not kill Kayiira. Kayiira decided to stay in Gombya's place. Lwamasanyi. The cardinals told Kayiira, you stay in my palace, they are going to kill you. Yes. Kayiira nga tasobola kwebaka nga talidde ku mmere. N'agenda mu kifo ekisanyukirwamu. Nga ayagala bakazi n'agenda ewa Gombya. Abatta Kayiira baaliwo okuva ku ssaawa 11 abantu baabalaba baali ku pate nga banywa omwenge bano Gombya nani embwa za poliisi zabazireeta bazikwata ziyingira lubiri Baraki okutegeeza gye baava. Yes. Abawiikire topic hokirudi Kayiira bannanga abeemuke tugenda okusoma monita tugenda okusoma obusajja obwo monita adibe ne bukedde New Vision is balancing. Kasajja kaseboa tuliko kwatanga tugenda mu nsi tukuvu nabuno njagala kutejja mwalime kukwata kankubuulire abaana Gombya. Do you know how Gombya escaped from Uganda? Ring Gombya because he was a BBC correspondent and the British High Commissioner knew that Gombya was being used accused of a wrong case. The British High Commissioner then drove Gombya in his vehicle, landed to the tarmac, and Gombya entered the plane to Britain. Bali balinze omukwata bamubonana ebyobusiru ngate mbo benyiri bakimanyi ngabi monito ngabisajja bya monito ngabisajja bya bukedde
I'm not seeing this thing. Governor, numbers of Mazozi, Ganabo Buli, paid up. What is the pressure on Bujing? Gachin, Chibate one, Chinak Beach and Nakobi, whatever Bujing and in Ghana, China Chigindi, China watching is a mumutimo. That boy got a kirum. Kakati, Gombia. Yareka abana everyone. Gani abakwataku. Abana bagombia, abakira wakayira. Byagamba. Mirundi. Dokita Kabushenga ne Dokita Kulubya. Mulwadde wa mutwe empapulanzi inezebwe. Wensanga Kulubya ne Kabushenga. Ndi mwanfula mulalu. Ba. Eramba banja milioni 10 Kabushenga ne Kulubya. Bantunda mu emyezi. Olaba nkubona omunene. Abana baabwe. Nakaleme yangamba nti ndi mulalu. Nyina yakwedda luyiba ali kumiguwa. Mujja kulaba kujago basibidde ku State House ngali kumpingo bamusibye njegere ntekala okulaga abanyankole tekinensonga nekusisa kugula nedda you pay bemandwa ne bane kuwanika obugulu ate bwe temandwa kuva kuvuse muteko bona mugwawo kani kakajiji kagula mutemo anzite kalanja singe wakajiji tewali yadde nyumba tewali yadde enkoko tewali yadde muntu yenna family nali jimazeewo. You kill me? Era omwana wange gwe katta akasajja musalubatiku bwana atuuka emyaka gye yafiirako kajja kufiira omwana w'emyaka egyo. Njagala baba nyankole bano. I'm not a tribalist. Naye baveemu ekirowooza nenkugula nenkusiisako mbu omukantwale. Okusiisa kwe kuki? Kunyaala. Nti omukantu ye museeta butantwalebwa. Omukantwalebwa. Nti advisor.